bantu bangi betutunulira mu nsi ne tubegomba olw'ebyo bye bakoze olw'ebyo bye batuuseeko naye ne tutamanya oba ne tutafuna mukisa kusemberera abantu bano kumanya lugendo lubadde lutya bayise mu biki okutuuka bye batuuse so nga ate nabo olumu babeera awo bagamba kale singa mbaako omuntu gw'ensanga nenyumiza obulamu bwange. Tutunulira nnyo naddala abantu abalinako bye batunda nga balina baklayenti ababawagira naye nga baklayenti bagamba ayi bambi klayenti asobola okuba nga akugulako naye nga ate akwegomba yegomba embeera zo yegomba bizinesi yo naye nga ate atya okubaako ngeri gyakwebuuzaako kwanirizaako nungi atulaba nze muzzukulu wa Mugema Happy King Uganda. Webale nnyo gwe asubscribinga tufollowinga asharinga buli wetuleeta emboozi ezirimu amakulu twebaza Katonda nti abantu bavaayo ne basharinga. Amabega kaawo twabaleetedde ya long distance relationship era mu mmanja mwangambye emboozi zeyaweddeyo tujja kuba ate nga tugikomyawo. Olwaleero ndi wano ku Gire Fits era nga programu eno eri proudly sponsored by Gire Fits. Basangibwa wano ku Park Nkadde Mall level omukyala ajja kugitugamba naye nga omukyala yeegulidde erinnya mu kutunda kye bayita engoye ennungi mu kwambaza abakyala ab'ebitiibwa abapate abaku biiki bamuva Bulaaya bamaama basenga bakojja ndowooza bo si balabawo naye nga katusabe enteekateeka ze tetumanyi naye nga n'abaana abambaza kale tuli naye olunaku olwaleero twagala tumumanye Gire Fits yani Gire Fits avaawa yazaalibwawa n'ebirala ebigwa mu kkubo negataako ate omukyalo ono atubuuze kutukwanirizaako maama buuza ku batulaba. Abatulaba nsanyuse nnyo okuba wano olwaleero. Mwebale nnyo kulaba channel eno, mwebale kwagala Happy King Uganda. Amanya gange yenze nda Gire Fiona naye nga bangi mumanyi nga Gire Fits. Ntunda ngoye nkadde second hand. Yes. Oli otya? Ndi bulungi Happy. Obulamu bulungi, Mukama mulungi. Webale kunyirira. Bannange tugezaako ekitiibwa kya Mukama. Ali atya kuwaana? Jali taliyo. Owe muddemu. Owe muddemu. Jigenda jitya? Emirimu nkwasaganya. Okay. Iya. Webale kuguza bantu ngoye. Engoye abantu baguzizza nabo bebale bambi kumpagira. Okay. Bantu bampagidde Happy. Wow. Ndagire Fiona. Wenjisebo. Gire Fits liva mu Ndagire. Lyava mu Ndagire. Okay. Yeah. Kale nga tunagenda gye ojja okufuna idea erinnya eryo. Okay. Gwani? Nga bwe mbagambye amanya gange nze Ndagire Fiona. Ndi mukyala Muganda. Nveeyo side za Hoima. Hoima Road awo bayitawo Mukomero yambukeyo waggulu gyenva. Okay. Ndi mukyala muna business, ndi maama. Ozaalibwa omwami n'omukyala? Nzaalibwa omwami n'omukyala bagenzi. Omugenzi Godfrey Kamya n'omugenzi Aida Nabadda agalamidde wano mu Nnyonyo. Godfrey Kamya agalamidde wano Mukono. Okay. Yes. Wakulirawo? Aha. Okukula kwange kwa bannange kuzibu nnyo. Kuzibu nti omanyifu abantu abazadde bange bafa ndi muto nnyo nali muto nali saabalabako but bagamba bafa ndi wa myezi 6 abankuza. So okula kwange kwali kuzibu as you know, okulirako eno n'okulirako eri ono nakutwalako ono nakusomesaako ono bwe batyo. So nakulira mu bifo bingi. Otandika otegeera ng'obeera nani? Ntandika okutegeera nali mbeera ne jjajja mu kyalo. Nali mbeera ne jjajja wange mu kyalo. Olwowa? Awe obukomero wenkugambye wenatandikira okutegeera we nali mbeera. But nze obuto bwange bwonna
ngenda kwebaza Mukama okusooka nze Katonda yampa amagezi era obuto bwange bwonna nze nabeeranga mu kyalo naye nalina statement gye nakola ngeyasesanga nnyo abantu nga mbagamba ekyalo kyasiraana kyalo teri plan nayagalanga nnyo okujja mu Kampala so nejja jange yankuza yalinga eyo statement yagiwuliranga nnyo negombanga nnyo okujja e Kampala so time yatuuka nga obimanyi wenkugambye jjajja yali anjagaliza ekisinga may her soul rest in peace yali anjagaliza yes yawumula bbanga ki yawumula 2012 yes nali nkulidde mukodda wali ovuddemu ali nvuddemu okay yeah so tukwaniriza nja kusaba nkutwala empolampola okay otandika okutegeera ng'olina jjajja yeah otandika mu bbanga ki okusoma olwo natandika okusoma nga ndi mu myaka ng'ena kusoma kwedda mugamba nti ndi mukulu nnyo okusoma kwedda twatandika tuli bakulukulu tuba tutegeere ennaku zino abaana tubatandisa naye ffe twatandikira ku myaka ena ne bantwala ku ssomero baali bayita Kagogo CU kakati Kagogo CU eyo saasomerayo nnyo nze nkugambye nze nali njagala nnyo ekibuga ngera obwongo bwange bwonna ndaba abava mu kibuga mbeegomba nnyo so jjajja wange yanjagalizanga ekisinga ku ssomero eyo nasomeyo ndowooza wiiki ng'ejo ng'emu ne banjijayo ng'olugendo lwa wala asirusobola ne banjijayo nasoma baby ne banjijayo kati ne bandeetako ewasenga wange yali ngaawo Kalere edda nensomerako kasomero bakayitanga child care nensoma kati nava mu kyalo ng'olwedde baby ngisomye kati ndowooza engeri gye nali ow'amagezi amangi awo ne bambuusa ebyo ebibiina ebisooka byonna bitoopu bigundi saabisoma nengenda mu P1 awo ku child care nensoma P1 kati era ewasenga wange oyo nenvayo ate era nengendako ewasenga omulala nensomako ereyo ate era nenzirayo mu kyalo bwe batyo olwo nga kiki ekisinga okukuleetera ova wano dda wali senga ono ng'akukoowa n'akusigirako ew'omulala anti munaye nga bumanyi wonna kunnyonnyodde nti ebiseera ebisinga bazadde bo we bafa toba nnyo na choice ekijja kyoyaniriza bwe bagamba nti munange ogenda wasenga gundi ng'ogende wasenga gundi ate ngeri gye tuba abaana abato ebiseera ebisinga oba tomanyi nsonga wakeera ku makya ne bakugamba munange nno kakati oddayo eno ng'ate oddayo eyo ate munange odda eno ng'ate oddayo so we batyo kusoma kwange kwali bwe kutyo nosomerako eno nosomerako eri nogendako ewono nogendako ewoli naye wayita ebbanga ndowooza it was P4 kati waliwo senga wange omu nantwalira ddala netandika obbeera naye nasooka nenzirayo mu kyalo nensoma P3 nenkomawo era ng'okyakola bulungi era nga nkola bulungi nasoma mangu nze nenkomawo nentandika kati awo kusomero eyo senga wange nantwala ku ssomero bw'ati era nga kutwalako wano nakutwalako wali nekuyiiya kale ng'erawo bimanyi kubanga already naye alina abaana be biki kati nga mu abaana babannyina kale sigamba nti kuba kuyamba kubabeera family but of course ngeri gy'abaana be abalala era kubanga okuyamba kuba bakuyambye so nantwala nensoma primary nenjimalako nensoma secondary nenjimalako nesitasobola kweyongerayo olwa nga bw'otegedde embeera wano nawali so kati awo nenfumbirwa mangu nti since nali maze okusoma nga ndi muto ndi awo toyina nnyo kiddako so nafumbirwa mangu nasomera Kololo SS somero nga wasomera kuli amaanyi nasomera senga bambi yafuba nnyo bambi yanfubako era oyo senga wange waali mwogera twogera ye yanfubako
mu ba family bonna yafuba n'alaba nti kati wano osomeddeko leero yantwala ku kololo nensomera kololo kati nawo navaayo awo nga sina nnyo kiri awo nti nkyenzizaako and waliwo era nga womanyi omwana omuwala ovubuse ng'aliwo already yakulaba edda ng'akusitookinga ebintu ebyo kakati senga ono watandika okubeera naye ng'oli mu kibiina ki? Natandika obeerera naye ddala nga ndi mu P4 naye twabeeranga wajjajja mu kyalo yajjanga akwagala ng'omuntu yanjagala era nga ajja yayagalanga nnyo maama we jjajja wange kati yafubanga nnyo okulaba nti ajja kati nga bwajja nga tusala enviiri z'akajirita n'akasanirizo atubeera tumulinze senga w'omu kibuga n'atuwaayo ebinusu kati wenatuka mpifo nenjija netandika obeera ewaawo Kaleere. Senga obeera naye Kaleere obulamu bwali bute ng'oggyeko ebyokusoma n'ebirala? Ng'oggyeko ebyokusoma obulamu tebwali bwangu tebwali bwangu n'akamu kubanga twali famire nene senga yatukuza nga tuli bangi over 20 people atubeera waka wamu kakati nga bomanyi Kaleere abakulirako Kaleere mumanyi kyentegeeza amazzi myala biki so obulamu bwali buzibu ddala naye nga mambi yafubanga nayiya natuwa emmere natuwa ekyokulya natuwa ekyokunywa natuwa ekyokwambala yafuba nenga ate nga yali mukazi naye so nze ekintu kyenayiga ku senga wange era ndowooza ekinyambye mu nsi muno buteesaasira kukola ffe twakola tetwesaasira nga tunafuna eyo business gye twawangaliramu nakati gyalimu ffe twatundanga obutungulu n'ennyaanya so you come back from school n'okwata obutungulu n'ennyaanya n'otambuza mu kibbo mu buveera nga batusibira mu buveera ng'olina okukoma okusomero kati ng'otambula okunyimba otambula otunda ng'olina otunda ntutunda amagi netutunda kwegamba nga yafubanga nnyo okututeekamu kino nti omuntu olina okubanga okola okuba omukozi nakiraba from her kuva mu buto nga nkiraba nti omuntu olina okukola ffe waffe tewaliwo mwana muto tewaliwo omuntu mukulu mwenna nga mulina okukola mwenna bwekikwatako nga mulina okukola so nkiraba from her nti yali mukazi ate nga afuba okulaba nga nga tukola ffenna nga kitukwatako mu mbeera eyo yonna yonna kiki ekyasinga ng'okukwasa ennaku ng'oli ne senga oyo mu mbeera yonna gye mwabeeramu ky'otayinza kwerabira n'ogamba kyesinza kwerabira kyesitasobola kwerabira ekyankwasa ennaku ennyumba yaffe mwe tubeera yalinga omukuba nga bw'etonnya ng'amazzi gayingira kakati nawuliranga senga ng'asaba kati nga abeera mu kisenge kye ng'aba agatunuulidde amazzi olwomwenga muliwa tuli eno mu ddiiro bannange enkuba yiyo amazzi gatera okuyingira mugyeyo ebintu wansi ekintu ekyo kyannumanga nnyo n'omuwulira ng'asaba mukama taata saasira enkuba ereme kutonnya nnyo bweti amazzi galeme kuyingira ekintu ekyo kyannumanga nnyo naye engeri gye twali abaana abato nga we gayingira kale ate ffe atuzanya buzanyi atunyumirwa naye ng'ate kati bwenkula manyi obulumi bwe yayitangamu because buli nkuba bwe yatonyanga amazzi ne gayingira ebintu byayonoonekanga ebintu mifaliso nga bw'omanyi kati ye yabeeranga bambye ku pressure gaago gajja gagenda yingira kati gatuuse nga kyamuyisanga bubi nnyo so ekintu ekyo kyannumanga nnyo olw'ekya enkuba olw'ekya amazzi anti olwo gatandika okugafunye ekkubo gagenze ne musena agamalala ne musena ne musiimuula ebisooto ne musiimuula bulamu ne bugenda mu maaso awo ne muddamu ne mutambula kati ate weba yatonye leero kwegamba we bityo
Ekitegeeza masinga kubonaabonanga nnyo mu season y'enkuba. Ey'enkuba nga tubonaabona nnyo. Emyaka gyonna gye wabeera ne ssenga mwabeerangaawo? Twabeerangaawo Kaleere. Ate ffe ennyumba yaffe yali ddala ku mwala. Kati nga amazzi by all means galina okuyingira. Oba enkuba kasita etonya n'eyitawo nga ugamba nti kati enkuba eyiseewo mwala ne gujjula ne gubimba. Of course nga guyiwa eno mu nnyumba, so tetwalinanga ngeri gye tukyewala. Kale senga waba akulaba wali waba afunye omukisa ogulaba ayinayo ka smartphone? Ayina. Waba alaba interview eno bigambo ki byewandyagadde okumugamba byotamugambangako? Senga wange ntera omugamba era akimanyi. Mu appreciating nnyo kuba senga siye senga siriiwo. Mwagala nnyo era musabira ebirungi byonna Mukama byasobola okumuwa abimumpeere. Nze siina buyinza naye Katonda alina obuyinza abimumpeera mu obuwangaazi asobole okutuuka okulaba senga wange yanjagala nnyo nga mpita wa ku mugugu gwe. Kano ka ku mugugu gwange, so nsaba byonna byanjagaliza mbituukeko era Mukama amuwe obulamu sobole nange okumukolera ebyo byenjagala omukolera. Yes. Okay. Tujja omaliza okusoma. Obulamu bwali buti? Obulamu nga bumanyi. Wamala senior 6 senior 4? Senior 6. Okay. Obulamu nga bumanyi. Ovubuse fuse muwala. Of course abakulaba we bali. Awo sijja gamba nti wali bubi nnyo nti oba kiki. Maye oba ovubuse buli kimu olaba nga kitambula. Sijja gamba nti bwali bubi nnyo. Naye nze nga nze omuntu nayagalanga nnyo okuba independent. Nga njagala nnyo okuba n'ekyange. So forcinga mangu okukakalukana mangu nakola mangu. Nti ate since ne background gye nali nkuliddemu twali tukola. So kyanyanguyira okubaka mangu ekyokukola. Obulamu butambula. Oyagadde okubeera independent. Ongambyeko ku ky'okufumbirwa. Olwo omala senior 6 era osigala obeera ne senga? Sigala mbeera ne senga. Ngeno bw'olina omuntu wemwegamba? Omuntu wange yandabireewo ku mulimu gwe nali nkola ewa senga, nasooka kukola wa senga. Omuntu ono we yandabira. Bwandaba n'angamba ensonga ze nenzikiriza n'engenda. Nakutwala? Mu butongole oba mu kawundo kakubye eddinisa? Akyala waawo. Ngala nga bw'omanyi ndakulira wa senga. Najja we wa senga nga bw'obimanyi. N'akyala ne biggwa. Ne mugenda mutandika. Byali bitya? Byali bitya? Bampa akatebe. Watudde dda? Ntuule nyanja ensonga. Kaakati okusooka byali birungi nga bw'omanyi omuntu wakabeera naye. Byali birungi mu kusooka. Nzadde omwana. Mangu awo omwana nzadde owookubiri. Tebyali bibi. Naye kati obuzibu bujja nfunye olubuto lw'omwana owookubiri. Kati before omuntu ono nali mu datinze for like 3 years. Kati nzala owookubiri kati awo obuzibu bwava ku mwana owookubiri. Simanyi what went wrong, but ku mwana owookubiri ebintu byatabuka. Ndowooza nze mu kutegeera okwange yali afunyeyo omukyala omulala. Ebiseera bisinga abaami bwe bafuna abakyala abalala bakyuka. So ne bibeera bibi nnyo. Byali bibi nnyo ddala disrespect. Bingi byeyampisaamu. Bingi takulabirira. Akusuddewo mu nnyumba. Obeeramu ekata kyadda. Adda lwabulira lwayagadde. Ate lwaba ayagadde lwazze ajja kujja akyuse engoye ate agende. Tewali kirala?
tewali kirala. Nga takulekedde na sente? Sente yatusindikiranga yampanga omutwalo gumu olusi nga gumala ennaku nga 3-2. Gwe n'obwana awo? Gwe n'obwana webityo byali bingi. Love tugitunulira nnyo. Omanyize abantu bange bwe mbakyaza mbasaaga nnyo okubeera selfish. Bwe tolina omanyi nze nina ekibuzo kye mbuuza. Omuntu tava buve mu bbanga okugenda n'afuna omukazi omulala. Yes, waliwo abamu nga musanze eyo tomanya naye ewaka tewaliwo complications nti olumu oba alina bye yagamba nga n'otamuwuliriza wabeerangawo okusika omuguwa okutuuka embeera okukyuka temwafunamu nnyo butakkaanya. Kyenneemanyiiko kintu kimu ndi muntu muwulize naye nze kyendowooza ekisinga oba okwetamisa abaami baffe bano ababa batuteeka ewaka agenda n'akuteeka ewaka n'atakulabirira to what he wants. Okitegeera kati ate n'atakulabirira omwami akuteeka ewaka ate n'atakulabirira kutuuka ku kyayagala ku levo gy'ayagala. Kati nti obeera ewaka enviiri okyusa myezi ena kwegamba ye mwennyini akuleetera okuba ng'akwetamiddwa naye ng'ate yakole ki yaleeseyo embeera. Kati ate bwadde n'ebbali ng'alabayo abanyirira kati gwe n'ofuuka maama w'abaana n'ofuuka otyo n'ofuuka n'akulaba bw'atyo n'akugalabanja okitegeera ng'alaba toli levo ze. So ndowooza that's what happened. Ndowooza bwe yandabanga nga ndi waka nagalaale n'agamba leero nno ggwe n'afunayo ndowooza ddiya. Katugolooza mwekyo kyaliwo omwami yali takyakulabirira ekisambi tekinyirira nga bwe yandikyagadde ate nga yataguze kizigo ekisambi kino oba kinaabyeko ng'omwami talese kizigo omukyala ayiiya tokitetenkanya ne kinyirirako anti ate wenaayiiya ennyo byebyo byowulira nti ate yayiiya ate naate kubanga mba neetaaga oyiiya kati wembanga ndi naawe saga kuyiiya nnyo era bw'oba tompadde za kizigo era munnange ate sikola kuba yali era tayagala nnyo omuntu yali tayagala nkole ye yali anjagala awo waka kati kwegamba akuteeka awate ye mwennyini n'akusibako enjegere ate byali bingi. Kakati bintu bituuka otabuka otugambye nga ddala ayagala lwakomewo ayambala bambazi ngoye n'agenda olwo ng'oli awo n'abaana be? Nga ndi awo nalina omwana omu n'olubuto nga ndi lubuto sinnazaala. Olwo ng'olowooza ki? Oba nga wawunga oli awo tobitegeera? Mu kaseera ako oba tolina nnyo kyakulowooza kubanga oba wakwata obwesige bwo n'obuteeka mu muntu ono abakyala abasinga ababeera ewaka bakimanyi oddira obwesige bwonna n'obuteeka mu muntu ono yakulinako obuvunaanyizibwa. So buli kimu ky'oba olowooza kwegamba yabanga naye akulowooleza nti buli kimu ky'oba olowooza nti nkukola oba otunuulidde kaviiri otunuulidde ye gendako wammwe otunuulidde ye kati awo buli lw'obeera ng'omuntu omulala ate nga takituukiriza there's a way naye omuntu w'otuuka n'owulira nga nina kubeera bwenti ng'olina mwesonyiwa bwesonyiwa olina kubeera awo nze abaana tewali kirala. Ozaala omwana owokubiri? Nzaala omwana owokubiri mu bulumi ddala. Tuwe ku bulamu awo yatuukira ekiseera n'abeera nga takyakomerawo ddala bulumi ki bw'oyogerako nti otuuka okuzaala mu bulumi? Tewaliwo bakirata tewakola na shopping yakugula ngoye sente ez'okuzaala ebyo saabikola tunyumize kubulamu nga kati since ono omwana namuzaako mangu omwana wange asooka namuzaako mangu kati ebintu byali bwebiri ebitandikibwako kaleera naye nga omanyi omukyala yenna ogenda okufuna akaana oba oyagala yeera ku buntu obupya wekisaafu n'ogwo omukisa
kubanga era bali bangamba tewali ssente ng'ate munange onookola otya nga tewali ssente ekyanzijukira ekyannuma ennyo mu bingi ennyo ebyannuma njijukira olunaku lwe nali ngenda kuzaala nga ndi mu leba then ono omuntu yali wewaka nandaba nti yes bintabuseeko yayina emmotoka ye naavuga emmotoka nandekawo n'agenda mbadde mayi yavuga emmotoka n'akutwalako n'agenda n'akulekaawo n'omwana oli omuto omulala nayina n'omukozi n'abaleka mu nju ng'olubuto lukuluma olubuto lunuma n'agenda muli teweebuuza omuntu ono nga mukola ki essaawa eyo byali bikutabuseeko olowooza bingi naye nayina baneiba bange nga banjagala then nembalekera njukira obalekera omwana wange omuto kati mba nfuluma bwe nti mpise boda zintwale naye nga jjukira mu mubeera omwami alina emmotoka kati mpise boda zijje zintwale then neiba omunangamba lwaki olinya boda yangu tukutwaleko era neiba yeyantwala mu ddwaliro omwami wa neiba yeyantwala mu ddwaliro ne mukyala we nenzala mukama yanyamba omukyala era yakubeerako mukyala wooli imagine era mukama nanyamba nenzaala bulungi nasumulukuka bulungi natuukayo sanga 3 saa 7 nali maze okuzaala nenkwata ebyange bayisa 2 bali bansiibudde ate ngandika olwo oli n'omukubira nti nazadde ne bayithayo namukubira nemugamba nzadde nagamba ekaale yagamba atya ekaale yajja teyajja mu ddwaliro ate wana ewaka yamala yajja after how long after nga bamaze okundeeta ewaka najja navuga emmotoka ye n'agipaakinga wali namala naddayo n'alaba ku bebi n'amusitulako namala naddayo yamusitulako sijjukira wabula oba yamusitula naye kyenjukira omanyi nakawere obeera weetaaga laava ey'abantu bo biki abeereko awo kakaaba otegedde akatambuza akatwaleko eri yasitula n'amala naddayo onoonyereza ku mwami olwo njijeeyo obwambega tandise okunoonya FBI awo FBI njijeeyo intelligence maama nnyabo kakati ntandika okwekkaanya buli kimu ntandise okyekkaanya kati one time twali nakugambye tusula mpererwe kati one time nsanga receipt gyaguliddeko ebintu nga kuliko sukaali sabuni ebizigo ne ice cream najjukira nze nina abaana 2 ka ice cream kuliko katya kamu nensirika erisiti nenjitereka neŋŋamba ekyo kizibiti kyange otandise okuŋŋaanya obujulizi kati one time nkugambye omwana yali mulwadde postinga awo kaŋŋamba naye tuli mu covid kaki sijjayo kaakasimu nemuyisaamu olukomo nengenda ewa mukulu wange nga nkubira omuntu ono essimu tukubira omukyalo ono ngende wa mukulu wange nga mugamba mukubira omugambe nze muganda wa gundi nti ye nga akubira gundi oyo nga mugamba nze muganda wa gundi nti ye omukyala nga agwa bulungi nnyo mu katego nga yeetottolako nga tugamba munaye mulamu banaye tulabe n'omwana atulaliridde era munaye ne muganda wali wano kaakati munanga nti nga bw'omanyi muganda we yali munaye mulamu annyonnyola buli kimu nze nga kingwa mu matu ntudde awo mpulira kati engeri omukulu gye yali eri ew'oyo omukyala ndowooza yamubuuza mangu mulamu wo okyakkubidde ono nga mulamu wange ankubidde kati of course oli teyalina nnyo baluganda yakisensinga mangu there's something wrong banaakatuuka ewaka naye n'atuuka n'akonkona nga omanyi omuntu ali guilty of something era oba osobola okulaba engeri gyakolaki gyalimu nayingira nambuuzaawo ebibuuzo I played it cool naye kati awo we namala okumanya amazima gonna
ne musaba sente zange samugamba nti munaye mpa sente zange ntegedde amazima namusaba mu magezi but that money was not there kati ne mmanya nti omuntu ono sente zange yazikwata n'azikolamu bw'ati ne bw'ati awo ne mmanya nti kakati eno relationship teyina gyegenda kubanga omuntu ng'ozimba ate nga ye akola ki azimbulula so neŋŋamba it is enough so wayitanga wiiki emu ne mugamba ŋŋenda I'm done with the relationship. Kale nkimanyi musigadde mulooko naye ngenda kubasaba mugumiikirize musubscribinge musharinge part 2 tugenda kubanga tugibaterayo nze Happy King Uganda wamu ne MK Kitiibwa ku kamera tuvaako.